Kejago kamanyi nnyo ku kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru mu Kyaggwe ng'abantu b'Omutanda balindiridde nnyini nsisi Abasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II okuggulawo empaka z'emipiira gy'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno. We twogerera bino abagenyi batandise Dokita ku kisaawe. Omusasi waffe Omulongo Kato Dennis Rwandaga kalutuvire ku ntono. Embera ya bugumu wano ku kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka okuva mu bitundu ebitaliimu okusingira ddala wano ku kisaawe ekya Fufa Njeru Technical Center wamu n'abantu b'Abeene abagenda okulaba n'okuwulira omupiira guno nga basinziira mu maka gaabwe ku mikutu gya Kyabasa Fama ne BBS Refina nga beetegekera okumanya ebigenda ku maaso ku mupiira guno. Abatendesa babiri okuli Anthony Sekitto nga yatendeka ttiimu ya Kyaddondo ne Ibrahim Kirya ono nga yatendeka Gomba the Lions buli omu awera ntagenda kuwa munne mirembe era Anthony Sekitto ategeezezza Kyabasa Fama nti tayagala kuwulira nti Gomba omupiira ogusooka eguwangudde ayagala ku mulundi guno ekikopo ky'amasaza yaba akyeddiza. Tiimu tugiteeseteese bulungi era tuli ready okakwenganga opponent yenna tujja mu maaso. Tukimanyi nti omupiira guno bangi baguhypinze nnyo naye omuntu alina ekyokudefendinga yabeera ku pressure okusinga ono omulala abazze. Tiimu eyo yatwala ekikopo mu gundi ewedde tournament ewedde bali ku muliro gw'amaanyi nnyo kozi kizibu nnyo okumaintaininga ekifo ekyawaggulu buli kaseera. Ibrahim Kirya ono omutendesi wa Gomba the Lions era nga bwe bali mu kibinja kye kimu ekyamasengere agamba nti tazze kulya mmere azze kuwangula kikopo kino ng'ayagala akyeddize akakasa amasaza gonna 18 aga Buganda nti ddala essaza ly'e Gomba lirikyasinze okukyanga omupiira wano mu Bwakabaka bwa Buganda ne mu Uganda yonna okutwalirawo. So sigani tugenda kuwera tugenda kusamba mpira tugenda kuvuganya ne timu ya Kyaddondo enoonya obuwanguzi bwayo busooka naffe betunoonya buli muntu yeetegese omukisa gugiro yeetegese anaakola ebintu bye bituufu mu busaawe entuufu ajja kufuna olunaku oluwanguzi mbaagaliza olunaku olulungi Mukama bakuume. Okusinziira ku batendesi abazanyi bonna bali mu mbeera nnungi era nga basigaza kintu kimu kulaba ku maaso moogi ku ssaawa 8 ate oluvannyuma omupiira gugiweeko akawuuwo olwo beefuke. Okuyingira ku kisaawe ekya Fufa Technical Center Njeru osooka kwazibwa emirundi egisukka mu 3 era n'olyoka okkirizibwa okuyingira mu kisaawe wabula nga tekigenda kutuukikako butereevu olw'ensonga nti wateereddwawo olukomera olw'enjawulo olw'ebulunguluddwa abasirikale abatakkiriza muntu yenna kuyingira so nga ate n'ebweru w'ekisaawe kyennyini ebyokwerinda binywevu. Omupiira guno ogw'amasaza ga Buganda 2021 guwagiddwa Centenary Bank, Airtel Smartphone Network, Unites, Kyabasa Fama, BBS Refina n'abavujjirizi abalala bangi. Kuba Kyabasa Fama nze Dennis Kato Rwandaga ku kisaawe kya Fufa Technical Center Njeru mu ssaza Kyaggwe. Mu buufu bwe bumu wakati mu kweteekera empiira gy'amasaza ga Buganda essaza ly'Abeene kiriyungudde abavubuka abasambi b'endiba era bayingidde enkambi okweteekera emipiira gino. Omusasi waffe Ssegirinya kalutuvire ku ntono. Omwogezi wa ttiimu eno Sansawira agambye nti abantu bagenda ku luno okusambisa be basuubira nti bagenda kusobola okuwangulira kooki ekikopo kino nga bwe gwali gubadde era n'agamba nti ku mulundi guno beeteeseteese bulungi kyokka nga bakyalina ebibabulako. Sansawira agambye tinganaku z'omwezi 5 omwezi ogw'e12 lwe bagenda okwanjuluza ttiimu eno ku kisaawe e Rwanda kyokka n'asaba buli omu alina k'alina okusobola okudduukira ttiimu eno esobole okutuuka ku buwanguzi. Tiimu yaffe yeetegese bulungi nnyo eri ku St. Raphael's Primary School Embuyu. Tusaba abakooki bonna abalumiriza essaza lyaffe era abanyumivu by'emizannyo okujja otukwatirako. Tiimu yeetaaga obuyambi obwa ssente obw'emmere n'obujjanjabi buli omu kyalina tusaba akituleetere. Kwa CBS FM leediyo bujjajja nze Sose Chimpirwazi wane kooki. Ng'eggwanga lirindirira okwogera kwa President Museven akawungezi ka leero abaka ba Paalamenti abamu okuva mu Buganda bamusabye alagira ebitongole ebikuuma ddembe ne kkooti biyimbule abantu bonna abazze bakwatibwa ku misango egyekuusa kutabangula emirembe mu ggwanga kutuuka ng'okunoonyereza kuwedde. President Museven asuubira okwogerako eri eggwanga akawungezi kano ku mbeera y'obutebenkevu bw'eggwanga n'enteekateeka y'okuggya eggwanga lyonna ku muggalo bweyimiridde. Ombaka wa Paalamenti omukyalo Werwero Brenda Nabukenya mu kwogerako ne leediyo bujjajja asabye Pulezidenti annyonnyole engeri gavumenti gy'egenda okuyambamu amasomero agatubidde mu mabanja naddala nga geeteekera okuggulawo omwaka ogujja. Ongayo okugula amasomero okulaba nti atulaga ekifaananyi ekigenda mu maaso ku ki kye bategese
n'okugulawo ensi abantu basobole okukola okubanga ayogerako bwogeza abantu bangi nnyo bizinesi zaabwe zifudde ab'amabbaala abajiimu abaaki kugamba ate nga abantu bangi abali mu mirimu egyo abatalina kye bakola kati n'olwekyo ndowooza nti okwogera kwe kulina okutangaaza ki ekikyatukuumidde mu muggalo. Omubaka wa Paalamenti omukyalo w'Ebukomansimbi Veronica Nanyonda asabye President alagire ebitongole ebikuumaddembe bikkiriza ababaka ba Paalamenti Alan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya bagire nga bateebwa nga kkooti bwe yalagira nga kw'otadde n'abasibe abalala abavunaanibwa emisango egyefaananyiza ku egyo. Akole etteeka kuba oba ekiragiro akiwe kuba yalagira buli kimu akyetukutte mu ngalo ze ttaano tewali bitongole bikola alagira abantu abaasibibwa abatalina musango era ku bino ebya security bateebwe nga kwabo kuliko ba honorable members baffe honorable Alan Ssewanyana ne Ssegirinya Muhammad n'abalala bebakutte mu nsonga za security mu bijambi abateeberezebwa buteeberezebwa bangi bavundira makomera naye nga tebalina musango. Ebyo nga bikyali bityo omubaka ono Nannyondo Veronica asabye ofiisi ya Ssaabaminisita edduukirira abatuuze b'Ebukomansimbi abaagoyeddwa kibuyaga eyasudde amayumba n'okwonoona ebirime byabwe olunaku lw'eggulo. Mu mwezi guno n'oguwedde ogw'ekkumi tufunye muzire Ebukomansimbi ne mpandiika ne kaawo yennyini nanterako ebbaluwa n'ebigenderako ebifaananyi byonna ne tubiteekayo Butenga yakobawo mu Lukaawa yakobayo mu Kitanda naye tetufunye kuyambibwa kwennyini ng'ate waliwo budget egenda mu minisitule y'ebigwa bitalaze. Tusaba ku mulundi guno minisitule zitukiremu ne Prime Minister tukulaba ng'otambula ewalala wonna ne Bukomansimbi jangu abantu bali bubi ebintu byabwe byafudde twetaaga obuyambi amabaati bantu bazeewo amayumba gaabwe n'ensigo basobole okuddamu okusimba emmere. Ekitongole ekya Kampala Capital City Authority nga kiri wamu n'olukiiko oluvunaanyizibwa kulondoola ebizimbe olwa Building Review Board balabudde abalina amaduuka ne yafeesi ku bizimbe ebiriraanye awakubiddwa bbomu bagire nga beesonyera ddala ebizimbe ebyo okumala wakiri ssabbiiti 2 abakugu bamale okubyekenneenya. Bbomu 2 zaakubiddwa ku kibuga Kampala abajambula abateeberezebwa okubeera ba ADF. Emu yakubiddwa ku kitebe kya CPS ekyakosezza ebizimbe ebiriraanyeewo nga Coach Towers wakati mu Kampala ate endala yakubiddwa ku Jubilee Insurance ekizimbe ekiriraanye ofiisi ya Kalisoliiso. Omwogezi w'ekitongole kya Building Review Board Herbert Zwa ategeeza Kyabasa nti ebizimbe ebimu ebyakubiddwa bbomu n'ebiriraanyeewo byafunye ennyafa n'endabirwamu ne ziyiika nti kale kyabulabe nnyo okudda mu bizimbe ebyo mukadde kano nga tebinneekenneenyezebwa. Labo mwalabye waliwo ebimu ebyazzeemu enjatika waliwo ebimu endabirwamu zaayise naye nga tukolaganira wamu n'ekitongole ekya Kampala Capital City Authority physical planning tujja kwekenneenya ebizimbe ebyo mu nkola ekikugu okuzuulira ddala ekituufu ekyabituuseeko n'oluvannyuma tujja kukwatagana ne bannannyini bizimbe okulaba nga tubawa amagezi ku kiki ekisaana okukolebwa. Bino nno bijjidde mu kiseera nga ne gavumenti kyejjeeragire bannyini bizimbe ebyo okwetereeza ate era banyweze ebyobukuumi okwewala obutujja okubatuukako. Minisita omubeezi w'ebyobusuubuzi n'amakolero Harriet Ntabaazi agambye nti bino byonna bikoleddwa okuzibikira emiwaatwa gyonna abatujju gye bayinza okweyambisa naddala wakati mu Kampala. Bannange abakedi owners twebereremu okukola sente tekugenda kuggwawo sente ogikola ng'oli mulamu mbasaba kwagalana group omuntu omu abeera n'ebizimbe 10 kuuma ebizimbe ebyo kubanga teri muntu agenda okukumira ekizimbe toteeka bantu kuninga kufiira mu kizimbe kyo. Kyokka newankubadde gavumenti ebalambise bwetyo bannyini bizimbe nga bayita mu ssente bwabwe mu kibiina ekibagatta mu Kampala Godfrey Kirumira bagambye nti gavumenti esaanidde nayo eriira abakoseddwa bbomu bazzeewo ebizimbe byabwe. Teekateeka ya kamera yakolebwa ddala ya COVID kyetugenda okwongera composite security ekyo kirina okukolebwa okuba kiyamba ffe kintu kikulu nnyo ekyokwekuuma era buli muntu agezeeko okukikola tubeere nga tetufuna bizibu. Ng'esigadde ennaku ntono nnyo okutuuka ku misinde egy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ebbugumu lyeyongedde nate mu ggombolola y'e Rwabenge mu disitulikiti y'e Kalungu mu Buddu abakulembeze mu kitundu ekyo bwe bajjumbidde okugulira abatuuze bannaabwe emijoozi basobole okwetaba mu misinde.
Abakulembeze okusingira ddala bakansala ab'omu Lwabenge bategeeza nti basazeewo okuwagira enteekateeka eno olw'obwagazi obungi bwe balina eri Omutanda era nti baluubirira okwegatta ku Ssaabasajja Kabaka mu kaweefube okulwanyisa ekirwadde kya Mukenenya. Tusanyukiddeko nnyo Ssaabasajja Kabaka otukulemberamu ku kulwanyisa obulwadde obwa AIDS naddala businziira nnyo mufe abavubuka ne bututawaanya ate ne tubusaasaanya nnyo naye naffe tufunye omukisa kuno tuguze omujoozi basiderani era tugendako era tudduke ku lunaku olwo nga Ssaabasajja amaze okusimbula naffe tukwasaganyize wamu omukolo ne Ssaabasajja. Erinnya enzima Tovu Steven kansala wo mu luka gw'Ebwesa tumaze okweteekateeka tuguze obujoozi bwaffe tugenda kudduka emisinde era nkubiriza abantu mwenna mujje twetabe mu misinde gy'Obwakabaka bwa Buganda gye yateekawo egy'okulwanyisa endwadde ezitubonyaabonya. Omwami wa Kabaka atwala ggombolola ya Mutuba 21 Lwabenge Nsibambi Frank yeebazisa nnyo bannalwabenge abajjumbidde oggula emijoozi n'agamba bwe banaava ku misinde egyo nga 28 ate basaanidde beetabe mu bungi ku mukolo gw'okutuuza omwami wa Kabaka owa ggombolola eyo ogunaabaawo nga 3 omwezi gwe gumu. Kyamazima Buguma lyongedde misinde kuba tulina deputy speaker wa district badde babulamu abavuka bagulira emijoozi 10 era tumwebaza twetegeka ennaku z'omwezi nga 28 misinde tugijjumbire tubeewo mu bungi tujjumbire emisinde. Ekibiina ky'obwegassi ekya Masaka Cooperative Union kiguddewo ekyuma ekijja ekinaasunsulanga emmwanyi z'abeegassi n'obubaka eri abalimi okukuuma ennyo omutindo gw'emmwanyi basobole okwegerekera ebbeeyi. Omusaso waffe Tomusango Kayinja Kagatuwe bw'abadde ayogera eri abakiise b'abeegassi abakuŋŋaanidde ekyabakuza awazimbiddwa ekyuma kino n'okukitongoza kitandike okusunsula emmwanyi z'abeegassi. Kamisona w'ebyobwegassi era nga ye muwandiisi omukulu ow'ebibiina by'obwegassi Bob Barije agambye nti omutindo gw'emmwanyi bwe gunaabeera omulungi kijja kubayamba okwegerekera ebbeeyi ey'emmwanyi ku katale k'ensi yonna. Kamisona Barije yennyamidde nnyo okulaba ng'abalimi b'emmwanyi ate bo bennyini tebanywera ddala ku kaawa ng'ate be bandibadde akatale akasookerwako nga ne ku mukolo ogw'okutongoza ekyuma ky'emmwanyi banywedde soda mu kifo ky'okunywa kaawa. It's very disappointing ogenda ne mu hoteeri e Masaka emmwanyi z'osangamu si za Uganda ffe tuzirima lwaki tulinda zive eri ate tuzinywere wano. Ssentebe w'olukiiko olukulembera Masaka Cooperative Union Kavuma Mwanje Joseph agambye nti Masaka Cooperative Union nga kati emaze emyaka 7 bukyanga etandikibwawo ezze efuna okusoomoozebwa kungi omuli n'entalo olw'79 n'olw'8 nga zino zaasaanyizawo ddala union eno ng'ababalirizi baabalirira nti union yafiirwa ebintu ebiri eyo mu buwumbi 17 mu obukadde 3 n'agamba nti gavumenti ezze esasulako naye nga bakyabanja. Kavuma Mwanje agambye nti abasuubula oba abagula emmwanyi ku balimi nabo bakoze kinene okwonoona omutindo gw'emmwanyi naddala abagula ku balimi emmwanyi embisi nti kubanga bazigula ebbeeyi emu n'emmwanyi enkalu. Tomusango Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Bannaffe ge mawulire ge tujja mu bitundu bya Buganda ku CBS FM y'obujjajja tukwagala nnyo akuuma atakuumira mpeera.